njala tegeza mwenda bana Uganda omukulu oyo mukozi wa kitongole echa Criminal Intelligence Unit ekikulu damulira azwero mukozi wa kitongole cha ISO ekikulu katabazi the same time mukozi wa kitongole cha CMI oyo Dindu Bwasava ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyokusatu musajja mukolobero bwengambo mukolobero ye muntu eyetaba mu bikolwa ebyobufere ng'afera abaana bagamba nti yali abatwala e Bulaaya nga talina kampuni ekola ki etwala abaana n'abakolako ebikolwa ebyobufere n'abafera. Ekyasinze okungigula okutu bye bino biga byeyogedde Mpunjaji kubanjiteke kutaka kati wembache mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Amazima mbaleka bulesi mukole ebyammwe. Naku Bobi Wine lwalikiriza mu interviewing one on one naye. Gwe lwolimanya nti nensi ekyusa. Era asobola kugenda ku interview z'abanne bali. Batatya. Abamutya n'abayaya abafaanana batya mwe bakyali mweze sibatya kambabuulire mazima sibatya muyadde n'olunaku n'olu kebeseke byeje. Bati yokubiri kavudde kwanjula katandise mukulu Dindu Bwasava kansoke nkwashuwalinge oba nkuwe ekisuubizo kino tolifuna oba tolituulako bwenyina Robert Kyagulanyi Ssentamu omujjemu ekigambo wadde omubuuza nti obumyu bwakoze eki bwazadde tolikifuna kabere mukyala we Babi Itungo tolisobola kutuula n'embwenyi omubuuzi abaana babakozezza ate bamanagiza tekisoboka. Ensi etakumanyi kati kangitegeeze obuzibu bwo. Ekisookera ddala weetaaga osooka okutwalako ebutabika bakkebere engalabi yo beekola bulungi. Olabika wayita tembo nga tomanyi. Obusungu ono obusungu abujjawa. Omukulu ono akoze programu nyingi omwani n'okuwayiza mukyala kasiwuukira nti yatakasiwuukira mwabira bulungi nnyo n'enzija ne mwanganga era bombuuza gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira wa gye yakoma ne vidiyo eyo tasobola kukubuulira. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiruwa omwami ono alina ekintu kyazanya nga sinagenda ku information yennyini. Njagala mwotagingire family y'omukyala gwe bayita omugenzi eyali girlfriend we omukyala bamuyita Bolin mugintagingire ne boyfriend we bajje wano tuleke tuluve ku ntono. Bolini yono Dini Sava omuwala ono mbali bamuyita Bolini mukyalo ono bokula nabo n'abakutolokako bamumanyi bulungi nnyo omukyalo ono Bolin. Bo bamanyi omukyalo oyo omwami ono bwati bwakola ebintu bye mu kusookera ddala munnamawulire yagasoma ekyo kituufu agobeddwa ku buli leediyo ne TV gy'omanyi mu Uganda lwakubega na mpisa mbi ne bamugoba n'asalawo yeekozese mu kwekosa n'asigala ng'akola emize gye egimu giruwa si mufere mulwadde ate mukuluma teri yamukwatira nsawo. Omwami ono asobola okukolako emboozi nga nfu kati olw'okuba nti abantu abamu balina amanya tebaagala boogerako ye kennyini ng'ate akusindikira omuntu we ng'ajja ayogera naawe nti owaayi omusajja ono nze mumanyi naye tukoze tutya okubanga programu eno agiyimiza obutakwogerako oyinamu kasente kati olw'okuba abantu abamu batyo boogerako ng'okwata akasente ng'okamuwa eyo programu ng'agivaako agenza akikola ebbanga.
okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu all along bwe yasooka n'amutuukirira ng'omuntu president n'agaana omujja ku interview n'atandika omukuba n'amusindikirako n'amutuukira mugamba ayagala ssente amuveeko president n'amugamba sirina kye nsobola kukola ku nsonga z'oyogera kuba sizimanyi oluwadde mbogenda mu maaso kubanga sinadde n'ekikumi wadde ekikuba ennyonyi sikirina genda okole ky'oyagala awo wava okulya n'okkomba essowaani we wava obusungu naye nga bakozeeko ebikolobero bonna abadde abajjako ssente akakodya akabadde akakozesa akaliva psychology nga ajja nakukolako blackmail propaganda bw'omala n'akusaba ssente bw'ogaana ozzimuwa bw'ogaana ozzimuwa ng'akukalakata bwe nafuna obuzibu omwami ono yava n'akola video ngenda gizanyeko eddakiika zigenda kubeera 2 mbasumula information mugenda kutya mu recording bino bye yayogera ya kipayopayo olw'okuba nti tulina bye twetaaga okukkaatiriza oba kino kibayita breaking news kitwandyagadde okuba n'amawulire agameekusifu ge tulinago olwaleero ate nno luba wasaaba era butereevu wano ku Africa Special ne bannaffe abamu Caronet Global Services, Fairways Property Consultancy saako n'abalala bonna abateekamu essente nga Mpongo African Restaurant wamu ne Chef Ziani omusomi w'edduwa. Tetugenda kulwawo kyenjagala okubategeeza kiri kimu after confirmed exclusive information from our sources. Fred Kajubi Lumbuye abangi gwe bamanyi nga Chemical ali mu Uganda era nga wetwogerera okuva essaawa zino ne meeting ey'okuba etandise oluvannyuma lw'okumukunya bukyanga ayingira wano mu ggwanga erya Uganda abasajja yabasabye bamutwala agenda asisinkane nannyini ssente the man of all seasons General Salim Saleh Akandwanaho. Bwe twogerera obudde buno saagala mukyamuukirire nnyo naye mbabuulidde nti ekiriwo we twogerera kati bali mu kumiitinga TMC. Mbagesigera kuzanya vili kubana jibatedde emisana saavaayo mulumba ne mmuleka akole buli kasasiro nagwayagala najja n'akola ekintu ekimu ku madamu zena Zedriga ne bambe ba parliament ba Nuupu ne tumuleka n'akola buli kyayagala naye abadde alina ekintu kyakola nga afuna member parliament n'abawa ensimbi bamubegera information okuva mu parliament ne ya Nuupu bagimuwa najja n'ayogera era mu katambike mwawulidde ng'ayogera ne Edi Mutwe ng'amuyisaamu olugaayo yayogedde ku futuso y'omu kwesaagala kuddamu kwammaliki airplay kubanda mubagamba dda nga y'omu ku basources ze n'abalala abadde bamubegera kati bintu byadde akola nga bayinza omuyita omuwa sente zitaliwo nze yankolako propaganda ne muleka wiiki nga bbiri namuwoninga ne mugaa toddamu n'olumba oba okulumba omuntu yenna akola programu zo tuddamu okulumba omuntu wankyukakyuka n'enkyukakyuka gireke tulumba Kyagulanyi n'awaka ne mugamba weesonyiwe Kyagulanyi nja kukwabya nga awakana wagambye osobola okusuula Nuupu gw'omuntu omu naye maanyi g'oteeka mu singa osoose n'ozimbira obwana bw'ennyumba ne landiroodi n'omusasula both woosula ne wookolera kyewandisoose okukola kubanga tojja kisobola. Ekyokubiri bw'ogamba togenda sula Nuupu ogyetisse ku mutwe kumenya oba epangisa mu nju yo nti ogenda gisuula nga wagitandika dda nga yakatandika. Muganda wange tolina kyosobola kukola just amajani g'oteeka ku caayi amangi ge gakubuzaabuza era gakwambaza galubi ndowooza nti otegeera naye okutegeera kutono nnyo. Kendeeza amajani kale tugenda kulwayo. Omukulu ono Dini Sava ogambye nti oyagala kusuula Nuupu ng'era okozesa abantu bali mu Nuupu bakuwa information kati nange ngenda kukulaga olwaleero tika kampuni kaka kisime TNT gano ge mazike kubanga si mazima. Programu yono gyayita TNT ge mazima bagiyita TNT ge mazike si mazima. Kati programu yono kampuni ya TNT ge mazike
njagala nkulagire ko lwente ngenda jikubangisuule utuvira ku video ngotate matema muntu gwono omanya ati nawo badde okozesa banupu kubega babegge bakuleetere naye ngenda kukozesa babo mumu n'amanya ebiddako eddagala ly'omuliro gubeera muki omukulu ono mu information gye mugenda okuwuliriza teri maloboozi gange kati nga bwe yaga nti asobola okukola akavuyo okusuula nuupu naye kakoleko akavuyo kitegeere naye kansooke mbwako preamble omukulu ono omuwala gwe nabapostingira olunaku lwajjo yamukwana n'amusigula okuva ku maka ga bbaawe omuwala ono ne bafuuka omwami n'omukyala omwami omukyala na investinga sente mu bizinesi za ddiini n'atuuka okubanja sente ddiini agana osasula sente ddiini ekyavaamu n'akwata omuwala ono n'amutta n'amutwala n'amuvuga n'amutwala ewaabwe ng'omuwala ali lubuto lwa myezi 7 nga ne family tetegedde nga tewaliwo ne postmortem buli kimu nga state yemuyambako kati nze nga bwe ngamba nti ze bampita chemical ali saagala biteredde kati naffe katukwaye